The Newsroom, where untold story is revealed. Kadi y'ekifo ky'omubaka wa Kawempe North yadira Muhammad Segirinya mu bigere erese obuzibu nkugambye yino erese enjawukana mu kibiina kya National Unity Platform omuliro gweyongedde okubeera nga gukwata kwani agenda okubeera nga afuna kadi buli sekinoomu awera nkolokoto era ategeeza nti yagenda okuba nga afuna kadi yeno kakati CDF oba akulira amagye g'eggwanga Uganda General Muhoozi Kainerugaba Parliament yemutadde ku nninga nga baagala abeeko ensonga za nnyonnyola kakati poliisi ya Uganda nayo bagitadde ku nninga ennyonnyole ku bantu abagenda mu maaso n'okubeera nga basindirirwa ebyasi wali eri ku Acacia Mall nga bagamba mbu baali bateeberezebwa okuba ababbi. Parliament yagala kubeera nga efuna lipooti ku nfa y'abantu baneeno engeri gye babatamu. CBS ne Buganda radio yaffe ey'obujjajja yino erabuddwa okuva mu nsonga z'ebyobufuzi obutagenda mu maaso na kubeera nga ate ezeenyigiramu. Musajja mukulu Alex abadde omuyambi wa Muhammad Segirinya ebibye nkugambye bisesa nze Deni tuli ku BTN Media Beyond the Newsroom nkusaba n'obuwombeefu obw'ekika ekyawaggulu video soko gimpede like ate tusobole okuba nga tutambulira wamu mu ngeri y'emu ate na subscribe nga nkusaba osubscribing ate tusobole okubeera nga buli mboozi gye tuteekayo ogifuna nzikiriza nsooke nkuwe video eno tusobole okubeera nga ate tuyongerayo obutereevu. President waffe tosobola kumuyita muyabayaba nti ayinza okukwata kaadi n'agiwa omuntu omulala si mulalu. Abakulembeze baffe abo si balalu era bategeera bamanya ba opportunist ne bamanya bannakigwanyizi kubanga omuntu olwaleero tosobola kubeera nti obaddewo ebbanga lyonna people power eze tweyugudde tufuuse National Unity Platform gw'osala leero olw'okuba Segirinya afudde oteekako enkofiira ya Red. Enkofiira ya Red yetegeeza kinene era nalabye omu ku bo yasaze etegeeza kinene jambale ng'ogimanyi nti etegeeza representing abaana abafiiridde mu struggle. Bolivia Lutaya be basibidde ebbanga bamuganda waffe Franka Senteza emmotoka y'amagye gwe yalinnya kati ojja kujambala obwambazi olw'okuba nti ofunye excitement oyagala kaadi mwana wattu gikyukamu bino bikyukamu Adam Kungusi bya bulijjo. Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Ebigambo ebyo bya Alex Waiswa bya musajja mukulu amanyikiddwa nga Alex Luswa yavuddeyo n'agenda mu maaso n'okubeera nga ategeeza nti ye mwetefutefu okubeera nga akwatira Nuupu Bendera mu kalulu ak'okubeera nga munenge bakola by-election okuluvannyuma lw'omubaka Muhammad Segirinya okuba nga yavudde mu bulamu bw'ensi eno era mu ngeri yemu ategeezezza nti muve mu ebyo by'okwewunza Kyagulanyi tasobola kukola nsobi yonna butampa kaadi nabyo katubiwulirize. What would you do if you don't get the flag? Adam Kungunshizeemu naawe. Manyi g'abantu people power. No, your answer is not satisfying. Yes, people power. Ogenda kujjanga independent oba togenda ku in case tebakuwadde. Adam Kungu. Awo sinnatunulawo. Awo sinnalabawo gundi yonna etunula. Sinnalabawo alternative ndala enzija ku people power. Amaanyi g'abantu gano go gaayogedde ate ekibiina kisinzira ku people power. Nze sirina connection eri president weewaawa mmanyi. Sirina connection eri secretary general weewaawa mmanyi era abaddandaba. Sirina connection eri chairman Nyanzi. Ate ekirala sirina sente. I don't have the money but I have the people. They have the money mwabo boosomye balina bags of money. Sibajo babazigyewa. Mukaseera katono nnyo bwe kati oli n'abeera nga amaze otteekamu olunaana mu constituency. Yes. Oli n'ateeka miliyoni 8 mu constituency n'ogamba politics bulijjo afuna bw'atyo. Bazze mu business. Bannakawempe not njagala obashuwalinga. Obubaka bwa parliament, it's a job that comes with responsibility. Kakati nno bwabuuziddwako nti oba ebigambo bya maama wa Muhammad Segirinya byali biteeketeeke era ategeezezza nti maama teyakola nsobi yonna kubeera nga alondoba nze wabula nti yalaba ekyo ekituufu era nga nze nsaanye okutwala Kawempe mu maaso. Ebigambo bya maama wali obisuubira
ebigambo bya maama nyinza okubeera nga nali nkisuubira kubanga honorable era mu kubeera nti oba oliawo yali atandise okubeera nti anafuwa yamutegeezaako nti omuntu ayinza okubeera nti oba oliawo ayamba famire oba oliawo addukanya projects zino zonna nga bwenzitegeera ayinza kuba lwembaluuswa ayinza kubeera ono kubanga hadi diski yagirina era kyova olaba ebbanga lyonna ne bwembeeredde omusibe ne bwembeeredde mu kkomera ne bwembeeredde ku ddwaliro projects zibadde zikola ki ono nno jjukira bagenda mu maaso n'okubeera nga bagugulana ne council Nalukoola naye nga ziye yekka ku abo abaateekeddwawo kubanga munnange bo beetaaga entebe ey'akawempe naye Nuupu yafuddeyo neetegeeza nti bakugoberera enkola entuufu ze bagoberera nga bulijjo okubeera nga bagaba kaadi y'ekibiina kya National Unity Platform. Kaakati nno musajja mukulu wona abanyekeddwako nga Isma atabukidde CBS n'abagamba nti mwesonyiwe ensonga zaffe eza struggle mwekolere ebyammwe wabula ebintu by'okwenyigira mu ntalotalo ezitayamba ffenna tuli baganda tuli baana ba Buganda era mwattu tukika embuga najonna okujjako aba CBS muyingira mu ntalo ne temutunenya omwana w'emagerebo abatumira temutunenya CBS naddala gundi y'amawulire bane katubatuukirize tukooye rediyo si yammwe basiba rediyo eyo teri yagibanja fe twagibanja abakulu b'amasimu buli rediyo bane muze rediyo abantu babulijjo tubeebaza nabo bagezangako rediyo yaffe naye mwemuli mu kitongole ky'amawulire kya CBS bane mwegendereze katubagambeko ekitongole ky'amawulire kya CBS Bobi Wine ne bwe munaakola mutya temujja musobola ekitongole ky'amawulire ekya CBS kambeegambireko tukooye kyova olaba ne palamenti ya Medi ensi yagidibya CBS yebadde rediyo esinga okuwuliriza mu bantu bonna naye kati mukole mu research mulabe rediyo endabwe ezikoze palamenti ya Medi yali esinga okuwulirizibwa ensi yonna ne baleetako bakubampuuga tebaleeta ku ludda lwa Nuupu kati palamenti obalina agenda okuggyako Kibirige Ssebunya omulema yakiikiranga abalema owulidde Bumali Mpindi Abedi Bwanika nawe Meji omutendeke ne bakozesa ebintu by'ekisirusiru bwebityo Meji oli musajja muyivu Meji lwatulekulira naye kati palamenti yaffe oba ogimanyi agenda okugijjako bane katubagambeko palamenti yaffe buli wa mukaaga Kibirige Ssebunya Bumali Mpindi Bumali Mpindi Abedi Bwanika ffe twabeeranga nga tulina n'abagagga abaatuteekanga mu ssente n'agamba tolina wosobola kuntumira mu palamenti yaffe naye bw'oba otandika gamba nti nsinzidde wano ono nga palamenti ewulizibwa ensi yonna naye kati palamenti twakyali nga mutakisobera ku palamenti yaffe wonobera ku palamenti yaffe ne Medi wulidde ekitongole ky'abamwoyo ku CBS katubeegambireko rediyo omusajja mugisuula rediyo teyajja kulwanyisa Bobi Wine rediyo mugisuula ffe ne ku masimu kyova olaba twegoba ffe kasente zimbulangako Kaakati nno ebyo bibadde bikyali awo CDF eggye lya kuno amanyikiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba omubaka Nyeko Derrick kwoteeka ne babaka banne batadde minisita w'ebyokwerinda ku nninga nga bamugamba tuwagala CDF waneeno agende mu maaso n'okubeera nga atunnyonnyola ku biki ebigenda mu maaso n'okukolebwa naddala ku sayidi y'ebyokwerinda annyonnyole akana n'akataano ne ku bigambo by'ajja awandiika ebyokulumba amawanga lino ne liri oba oliawo bye tuyinza okugamba nti biteeka Uganda mu katyabaga. For those that have not been in position to attend, and I'm inquiring where the CDF is.
Chair, this is a very important committee and it allocates resources to our forces. And there are questions and answers that the CDF personally has to be in position to reply to us. We are seeing tweets all over attacking our neighbors, demanding the ambassador of the US to apologize to Uganda. We are seeing threats to our president, Kyagulanyi Ssentamu of the National Unity Platform, to behead him. Yesterday we slept with a tweet alleging that Besigye will be hanged on Heroes Day from the official hand of the CDF, and we do believe the deputies would not be in position to handle such. Honorable Minister, where is the CDF? Did I hear you correct? You slept with the tweet. Honorable Minister, the question is, where is the CDF? Well, start on that. Yes, Sebi. Honorable Chair, thank you very much. When I was reading the mandate of UPDF, in conjunction with what Honorable Derek has said, the first mandate was to preserve and defend the sovereignty of this country. But another mandate C, was to foster harmony and understanding between the defense forces and civilians. And Honorable Chair, from what Honorable Nyoko has said, is UPDF fostering harmony between civilians and the entity? It's what we would like the Minister also to respond to. Chair, in our members, a buffoon on his Twitter handle. Twitter? Yes. Well, the questions are directed to the Minister. Chair, Honorable Chair, me and Honorable both joined this parliament way back in 2011 after our colleague had joined, and I've been a member of this committee all through the 15 years or so. And I think it would be prudent enough that the CDF, and that just as it has been, more CDFs have been appearing, and also bearing into account how he did so well when he was in CF. We wanted that to borrow that leaf from him. Couldn't he help us? How did he solve the problem of accommodation in SFC? How is he going to do it? And what do they lack in the budget? Hearing it from the horse's mouth, I think would be cardinal enough. I think the ministers should elaborately give us the explanation as a committee that kakati yenno omubaka Nambooze yagenze maaso n'okubeera ng'atabukira poliisi ku bantu bagenda maaso n'okuwa ebyasi mu ngeri y'ekyonoonekero. Mr. Chairman, the information I want to give is that one of the videos in the social media shows an officer telling the suspect to lie down, and the suspect complying, calling out, "Look at me," and the suspect complying, and then firing at the suspect in a fatal way. I was on TV. I was one Romushana on NBS, and he came out properly and said that him having been in the security organizations for some time, this was an execution, because we have always known that police at most will fire to disable a suspect, so that you can, if the suspect is running away, you fire at him or her to disable that person. But if you are killing a person who is lying down on your orders, Mr. Chairman, and the information I want to give, is that really sorting out suspects or execution of people? Okay.
tuli ku mukotu gwa Beyond the Newsroom. Banna nkyukakyuka bonku gambi basanyufu oluvannyuma lwa Kyagulanyi okubeera nga alonda musajja mukulu amanyikiddwa nga Muhammad Kivumbi okubanga ye deputy president we mu Buganda region. Bagamba nti tetulabanga musajja alinga Kyagulanyi. Buli mukulembeze wange lwakola move yonna nteekako akamwenyu ku matama neŋŋamba kati ngenda kuzuula akabonero akalala ak'omugezi ak'omuli w'enkwe n'ak'omunnanfuusi. Mr. President, olunaku lwaleero ayanjudde deputy president adidde mu bigere bye yali deputy president wa Buganda region, Honorable Mwanga Kivumbi. Naye Honorable Mwanga Kivumbi nkukakasa ebigambo bino biwulirize n'obwegendereza nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akuwadde omuguwa, obaddeko ebbala obaddeko mark, naye akuwadde omuguwa either okwebbulula oba okwebbika. Agenza akuwa emiguwa egy'enjawulo ng'ogibuuka gw'omu ku basigadde aba DP block. Okitegeera muganda wange, gw'omu ku basigadde aba DP block obaddeko amabala mangi. Naye His Excellency nga bw'ali omugezi ennyo ayongedde akwambaza omuguwa omulala. Kyenkusaba toswaza omuntu yenna. Ekyo kyo nkyogedde wano. Teri move His Excellency gy'akola nga ya kisiru oba nga y'abasiru. Teriyo. Ate tugiraba wayise emyaka oba ebbanga. Honorable Mwanga Kivumbi, God be upon you and God be upon your service. Nkujjukiza nti yagala olanga naffe tukubireko ku simu zaffe ate tujagala maaso n'okubanga tukwasaganya bizinensi y'obutereevu nnyonyini ddala. Tusinkane mu mboozi zaffe endala eziddako, wabula teweerabira nti buli lunaku olw'omukaaga tuba ne programu yaffe ya weekly recap era ng'ebeerawo ne ba panelists ab'enjawulo okuli nze Omunkusere Julius n'omusajja mukulu amanyikiddwa nga Ranks Karyango ne MC Meya. In case bwe tuba nga ffenna tweguddeko, wabula ba panelists ab'enjawulo tugenda maaso n'okubanga tubafuna ne twogera ku nsonga nga bwe zibadde zitambudde mu wiiki nnambirira. Nze Deni munzikirize ngende mu maaso n'okubeera nga mbatabanywanyi tusinkane mu mboozi endala nga bwe zigoberera ku mukotu guno. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.